eno ate etandika wiiki entukuvu ey'amatabi. Olunaku luno olukulu nnyo olw'amatabi Yesu yayingirira mu Yerusaalemu ate nga yeebagadde omwana gw'endogoyi nga bamuwubira amatabi nga bateeka engoye zaabwe ku ttaka bonna ne basinza Katonda. Ate bwe tunaagimala bwe tuti tujja kuba tuyingira ate mu wiiki eno entukuvu Mukama waffe Yesu Kristo yatukuza ng'ayiwa omusaayi n'amazzi yava mubiri gwe nga bamuse ate n'aziikibwa n'azuukira tulyoke tukuze amazuukira ku Sande. Tusanyuse nnyo Balaba twegattiddwako abayizi baffe nga bava mu Janani Secondary School Ebombo natusanyuse Balaba mwenna abali eyo katugenda kusaba ensansa zaffe zino Mukama aziwa omukisa naffe eziraga obulamu obutukuvu nti bwe tuba tuzinyeenya manyi ga tufuna obulamu obujja ate ne taffe ntuyingira mu wiiki entukuvu awamu n'Omukama Katonda. Okuva amatandika g'ekisiibo bakristu baganda bange twali tuteekateeka emitima gyaffe nga twebonereza nga tukola ebikolwa eby'okuyamba bannaffe. Olwaleero tukuŋŋaanye tusobole awamu n'eklezia yenna okusookereza ekyamagero kya Pasika ya Mukama waffe anti okubonaabona kwe n'okuzuukira kwe gwe wamma okubituukiriza yakkiriza okuyingira mu kibuga Yerusaalemu. Naffe nno katujjukire okuyingira okwo okwatulokola nga tukkiririza ddala eri nga bwe twegayirira. Tugoberere Omukama ate nga tugabanye ku birungi ebiva mu kubona mu musalaba gwe tugabane era ne kukuzuukira okukwe ne ku bulamu bwe. Abali eyo bannaye nga mutulaba abanga oli mulwadde obanga tosobodde genda kusoma bw'oba olina amatabi go nga gano wakiri gakwateko be kati tugenda kuba kati nga tugawa omukisa ye Mukama alyoka atuwa omukisa. Twegayirire tuzikwata amatabi gaffe bulungi bwe gati twegayirire. Ayi Mukama ensansa zino ziwa omukisa. Naffe abagoberera Kristo Kabaka nga tumugulumiza ye olw'okutuyamba tuwe okutuuka mu Yerusaalemu ekyolubeerera anti lyeggulu tukikusantamu Yesu Kristo Mukama waffe. Tuyinza okunyenya ku nsansa zaffe. Yesu yagira fuga fenna tuli katutule tuwulirize essomo erisooka. Essomo erisooka.
abankoola sijja kubajjako maaso gange. Bye tusoma mu kitabo kya Isaaya omulanzi omutwe ogwa 5 olunyiriri olwokuna okutuuka ku lw'omusanvu. Isaaya omulanzi omutwe ogwa 5 olunyiriri olwokuna okutuuka ku lw'omusanvu. Omukama Katonda yampa olulimi lw'abagunjufu nga njogedde ngumye akooye. Buli nkya azuukusa okutu kwange mpulire ng'abayigirize. Omukama Katonda yanzigulira amatu era saajeema. Sadda mabega. Amabega gange nagalekera abankuba, n'emba zange nazirekera abankunyola ebirevu. Amaaso gange saagakweka banjooga nga banfujjira amalusu. Kubanga Omukama Katonda nnyamba, kyenava nnema okwekanga, kyenava nzisaawo amaaso gange ng'ejjinja, era mmanyi sigenda kuswazibwa. Ebyo Omukama yabyogera. Katonda yeebale. Oluyimba olw'okwebulirira. Zabbuli 22 ekiddibwamu. Katonda wange, Katonda wange, lwaki okunjabulira? Katonda wange, lwaki okunjabulira? Bonna abandaba beesekera, bandaga emimwa ne banyeenya emitwe. Mbu yeesiga Omukama, kale nno amulokole, amuwonye oba amwagala. Ekiddibwamu. Katonda wange, lwaki okunjabulira? Anti wuuno embwa ennyingi zinneebunguludde. Ekibinya ky'abakola obubi kinziseeko. Ebibatu byange n'ebigere byange babiwummugudde, nsobole okubala n'amagumba gange. Ekiddibwamu. Katonda wange, lwaki okunjabulira? Baagabana ebyambalo byange, ekkanzu yange ne bagikubako akalulu. Gwe nno, Ayi Mukama, toyimirira wala. Ayi muyambi wange, yanguwa okunnyamba. Ekiddibwamu. Katonda wange, lwaki okunjabulira? Baganda bange ndibatendera erinnya lyo, ndikutendera mu lujjudde wakati. Abatyo Omukama mumutendereze, olulyo lwa Yakobo lwonna olufa lwenkana mumugulumize. Ekiddibwamu. Katonda wange, lwaki okunjabulira? Essomo eryokubiri. Yeetowaza, Katonda yava amugulumiza. Bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Filipe, omutwe ogwokubiri olunyiriri olw'omukaaga okutuuka ku lw'ekkumi-n'olumu. Bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Filipe, omutwe ogwokubiri olunyiriri olw'omukaaga okutuuka ku lw'ekkumi-n'olumu. Yesu Kristo ye Katonda ddala. Okuba ekyenkanyi ne Katonda tiyakaŋŋantiramu. Yeemaliramu ddala n'afuuka omuddu n'afaanana abantu. Ng'afuuse omuntu yeeyongera okwessa ennyo n'awulira okutuuka okufa. Okufa ku musaalaba. Ne Katonda n'amugulumiza n'amuwa n'erinnya erikira gonna amannya. Mu linnya erya Yesu byonna bifukamira. Mu ggulu ne mu nsi neyo mu magombe kisulimi ne lwatula Yesu Kristo nti ye Mukama. Katonda Patri n'afuna ekitiibwa. Ebyo Mukama yabyogera. Katonda yeebale. Katuyimirire twaniriza evvanjiri.
Tuyiga evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Maliko. Ayi Mukama mutenderezebwe. Ennaku zaali zisigadde 2 zokka olwa Pasika n'olw'emigaati egitazimbulukuse lutuuke. Abakulu b'abasaaseredooti n'abawandiisi ne banoonya amagezi ag'okumukwata bamutte. Yezu n'abagamba nti kyokka si ku lunaku lukulu. Naye ne bagamba nti kyokka si ku lunaku lukulu, akacwano kaleme kusituka mu kibiina. Yezu asiigibwa omuzigo e Betaniya. Bwe baali e Betaniya mu nju ya Simooni omugenge ng'atudde alya, omukazi n'ajja ng'alina akasumbi ka alabasitro akajjudde omuzigo oguwunya obulungi nga gwa muwendo. N'assa alabasitro omuzigo n'agufuka ku mutwe gwe. Ne wabaawo abanyiikaala ne bagamba nti omuzigo ogwo gufudde ki? Kubanga guyinza okutundibwa muwendo okusinga ebikumi 300 ebya dinaali, n'ebisigalwa ne biweebwa abaavu. Ne bamunyiigira. Yesu n'abagamba nti mumuleke mumunyiriza ki? Ekikolwa kyankoledde kirungi. Abaavu mubeera nabo bulijjo. Muyinza okubakolera obulungi buli lwe mwagadde, naye nze temujja kubeera nange bulijjo. Ye akoze kyayinzizza, asoose okufuka omuzigo ku mubiri gwange okunziika. Kambabuulire, wonna wonna mu nsi evvanjiri lino gyeribuulirwa, ono kyakoze kiryogerwako okumujjukira. Enkwe za Yuda. Awo Yuda we Kaliyota, omu ku 12, n'agenda eri abasaserodooti abakulu amuweeyo. Bo bwe baawulira ne basanyuka, ne balagaana naye okumuwa feeza oba ssente. Ye n'anoonya ebbanga eryesiifu amubakwase. Embaga entukuvu. Ku lunaku olusooka mu z'emigaati egitazimbulukuse bwe battiramu akaliga ka Pasika, abayigiriza ne bamugamba nti, oyagala tugende tukuteekerateekerewa gy'onaaliira Pasika. Ye n'asindika abayigirizwa be 2 n'agamba nti, mugende mu kibuga, munaasisinkana omuntu eyeetisse ensuwa y'amazzi, mumugoberere. Mu nju wonna wayingidde, mugambe nnyini nju omugambe nti omuyigiriza agambye nti eddiiro liriwa mwe naalira Pasika wamu n'abayigirizwa bange. Ye n'asooka ye n'abooleka eddiiro eddene eryaliriddwa, omwo mwe muba mumuteekateeka. Abayigiriza be ne bagenda ne batuuka mu kibuga, ne basanga nga bwe yagamba, ne bateekateeka Pasika. Ababuulira ng'omu bw'ajja okumulyamu olukwe. Obudde bwe bwawungeera, n'atuuka ne 12 bwe baali batudde ku mmeeza nga balya. Yesu n'abagamba, tikambabuulire, munnammwe omu bwe tuli naye ku lujjuliro ajja kumpaayo. Bo ne basooka okunakuwala n'okwongera kinnoomu nti, yenze. Ye n'agamba nti, omu ku 12 akoze nange mu kibya. Weewaawo omwana w'omuntu ayitanga bwe bamuwandiikako, kyokka zimusanze oyo anaawayo omwana w'omuntu. Kyandibadde kirungi omuntu oyo obutazaalibwa. Akola essaakalamentu lya Ukalisitiya. Bwe baali balya, Yesu n'addira omugaati, n'aguwa omukisa, n'agumenyamu, n'abawa, n'agamba nti, mulye ku kino mubiri gwange. N'addira n'ekikompe ne yeebaza n'akibawa, ne banywako bonna. N'abagamba nti, guno musaayi gwange ogw'endagaano empya ogunaayibwa ku lw'abangi. Kambabuulire, siriddayo okunywa ate ku kibala kya muzabbibu okutuusa lwe ndinywa ekibala ekijja mu bwakabaka bwa Katonda. Alanga Peetero bw'ajja okumwegaana. Bwe bamala okuyimba ne bafuluma ne bagenda ku lusozi olwa Oliva. Yesu n'abagamba nti, mmwe mwenna ekiro kino mujja kunterebukamu, kubanga bawandiika nti ndikuba omusumba endiga ne zisaasaana. Naye bwe ndimala okuzuukira, nze ndibasookayo mu Ggaliraaya.
Peetero n'amugamba nti abalala bonna ne bwe banaakuterebuka mu ssaba nze nedda. Yesu n'amugamba nti kankubuulire gwe wennyini olwaleero mu kiro kino enkoko enaaba tennakookolima mirundi ebiri onaaba onneeganya emirundi 3. Ye n'alyoka ayongera okukakasa nti newankubadde nteekwa okufa awamu naawe sijja kukwegaana. N'abalala bonna ne boogera bwe batyo. Getesimaani n'okukabirirwa. Ne batuuka mu kaalo akayitibwa Getesimaani. Yesu n'agamba abayigirizwa be nti mutuule wano nga nze neegayirira. N'atolako Peetero ne Yakobo ne Yowaana n'agenda nabo. N'asooka okutya n'okukabirirwa. N'agamba nti omutima gwange gundika ennaku nnyingi nnyo ezijjira okunzita. Mubeere wano mutunule. Bwe yamala okubaawukanako akabanga n'avunnama ku ttaka ne yeegayirira oba kiyinzika ekiseera ekyo kimuyiteko. N'agamba nti Kitange, Abba, nti byonna obiyinza, endeku eno ginzigyeko, naye singa nze bwe njagala wabula ggwe. N'alyoka dda n'abasanga nga beebase. N'agamba Peetero nti Simooni, weebase, toyinza na kutunula yadde essaawa emu ati? Mutunule mwegayirire muleme kugwa mu kukemebwa, kubanga omwoyo mwangu naye omubiri munafu. Era n'agenda ne yeegayirira ng'ayogera ebigambo bino. N'adda era n'abasanga nga beebase, kubanga amaaso gaabwe gaali gabakambagga. Ne batalaba kye bamuddamu. N'adda ogwokusatu n'abagamba nti kale mugira mwebaka, muwummuleeko, biwedde, obudde butuuse, omwana w'omuntu agenda kuweebwa mu mikono gy'aboonoonyi. Musituke tugende, anampayo wuuyo ali kumpi. Yesu akwatibwa. Yali akyayogera, Yuda ow'e Kaliyoota omu ku 12 n'ajja n'ekibiina kinene n'ebitala n'emiggo, abakulu abasoserooti n'abakulu b'eggwanga be baali batumye, kubanga eyamuwaayo yali abawadde akabonero nti gwe naanywegera nga yeewuuyo. Mumukwate mumutwale nga mumwekuuma. Bwe yatuuka amangu ago n'amusemberera n'agamba nti mirembe muyigiriza, ave rabbi. N'amunywegera. Awo baali ne bamussaako engalo ne bamukwata. Omu ku baali bayimiridde awo n'asuulayo ekitala n'atema omuddu w'omusosolooti omukulu n'amusalako okutu. Yesu n'addamu n'agamba nti muzze ebitala n'emiggo, muzze n'ebitala n'emiggo, munkwate ng'abajjirira omutemu. Buli lunaku natuulanga nammwe nga njigiriza mu ggwanga nga temwankwata. Kale ebiwandiiko kabituukirire. Mu kaseera ako abayigirizwa be ne bamwabulira, bonna ne badduka. Waaliwo omulenzi yali amugoberera nga yeebikkiridde olugoye munda nga talinaamu kalala. Ne bamukwata, ye n'abalekera olugoye n'adduka bukunya. Abayudaaya bawozesa Yesu. Awo ne batwala Yesu ew'omusosolooti omukulu. Abasosolooti n'abawandiisi n'abakulu mu ggwanga ne bakuŋŋaana bonna. Ye Peetero n'amugoberera ng'ali wala, n'ayingirira ddala mu luggya lw'omusosolooti omukulu, n'atuula ku muliro n'ayota. Abasosolooti abakulu n'olukiiko lwonna baali banoonya ensonga kwe banaasinziira okutta Yesu, ne batagiraba. Weewaawo bangi baamuteekako ensonga ez'obulimba, naye ensonga ezo nga tezeekwanya. Abalala ne bayimirira ne baleeta obujulizi obw'obulimba nga bagamba nti ffe twamuwulira ng'agamba nti nnyinza okumenya ekiggwo ekyo ekyakolebwa n'emikono nga wayise ennaku 3 n'enzizaawo ekirala ekitakoleddwa mu mikono, naye ng'obujulizi bwabwe tebwekwanya. Awo omusosolooti omukulu n'ayimirira wakati n'abuuza Yesu nti gwe toyanukula n'akatono? Kiki kino kikibi bano kye bakulumiriza? Ye n'asirika busirisi n'atabaako kyaddamu. Omusosolooti omukulu n'amubuuza ogwokubiri nti gwe Kristo omwana wa Katonda,
atenderezebwa ye n'amuddamu nti yenze era muliraba omwana w'omuntu ng'atudde ku gwaddyo gwa Katonda omuyinza wa buli kantu ng'ajjira ku bire ebyokuggulu. Awo omukulu w'omusosolooti n'ayuza ebyambalo bye ng'agamba tukyayagalira ki obujulirwa obulala anti muwulidde ekivumo kye mmwe mugamba mutya. Bonna ne bamusalira ogw'okufa. Abamu ne basooka okumufujjira amalusu ne bamubikka ku mutwe ne bamukuba empi ne bagamba nti lagula n'abaweereza ne bamukuba empi mu maaso. N'abaweereza namukuba empi mu maaso. Peetero yeegaana Omukama. Peetero bwe yali wansi w'oluggya omuzaana w'omusaasedooti omukulu n'ajja. Bwe yalaba Peetero ng'ayota n'amutunuulira n'agamba nti naawe obadde ne Yesu Omunazaalewo. Yena yeegaana n'agamba nti simumanyi n'okutegeera sitegeera ky'ogamba. N'ava mu luggya n'afuluma. Naye omuzaana bwe yaddamu okumulaba n'agamba abaaliwo nti ono omu ku bo ono. Ye ne yeegaana ogwokubiri. Ate nga bayiseewo akabanga katono abaali bayimiridde awo ne bagamba Peetero nti gwe wamma oli munnaabwe ddala kubanga oli mu Galiraaya. Naye ye n'asooka okwekansulula n'okulayira nti omuntu oyo gwe mugamba nze simumanyi. Amangu ago enkoko n'ekookolima ogwokubiri. Awo Peetero n'ajjukira ekigambo Yesu kye yali amugambye ti enkoko enaaba tennakookolima mirundi 2 onaaba onneeganya emirundi 3. N'asooka okukaaba amaziga. Yesu ewa Piraato. Amangu ago obudde bwe bwali bwakakya abakulu abasosoloti n'abakulu mu ggwanga n'abawandiisi n'olukiiko lwonna ne bateesa ne basiba Yesu ne bamutwala ne bamuweereza Peetero. Awo Peetero n'amubuuza nti gwe kabaka w'Abayudaaya? Ye n'addamu n'amugamba nti oyogedde. Abakulu abasosoloti ne bamukonjera bingi. Peetero n'amubuuza ogwokubiri ng'agamba nti toliiko kyoddamu, wulira ensonga ezo zonna ze bakugambako. Yesu n'atamunyega kagambo. Piraato ne yeewuunya. Naye ku lunaku olukulu yali amanyidde okubaleetera omukulu omu ku basibe gwe baayagalanga. Waliwo eyali ayitibwa Barabba eyassibwa mu kkomera awamu n'abajeemu kubanga mu busambattuko yali asse omuntu. Ekibiina bwe kyamala okwambuka ne basaba abakolere nga bw'abakolera bulijjo. Awo Piraato n'addamu n'abagamba nti kale mwagala mbateere kabaka w'Abayudaaya? Kubanga yali amanyi ng'abakulu abasosoloti bamuleesezza bujja. Naye abasosoloti ne bavujjula ekibiina waakiri abateere Barabba. Piraato n'addamu okubagamba nti kale ono gwe muyita kabaka w'Abayudaaya mukole ntya? Bo ne bawoggana bujja timukomerere ku musaalaba. Ko Peetero nti abaffe yakola kibi ki? Bo ne beeyongerawo okukaalama nti mukomerere ku musaalaba. Awo Peetero ng'ayagala okukakkanya ekibiina n'amala gabateera Barabba. Yesu n'amukuba enkoba ne n'amuwaayo akomererwe ku musaalaba. Abasirikale bajolonga Yesu. Abasirikale ne bamutwala mu luggya lw'ennyumba ey'amasengere ne bakuŋŋaanyizaamu abasirikale bonna ne bamwambaza omunagiro omumyufu ne bazingazinga omuge ogw'amaggwa ne basooka okumulamusa nti mirembe kabaka w'Abayudaaya. Ne bamukuba mu mutwe n'olumuli ne bamufujjira amalusu mu maaso ne bamufukamirira nga bamusinza. Ne bamala okumuduulira ne bamwambulamu omunagiro omumyufu ne bamwambaza engoye ze ne bamutwala okumukomerera ku musaalaba. Ekkubo ly'omusaalaba. Ne baddira omusajja omuyise Simooni ow'Essireene eyali ava mu nnimiro ye kitaawe wa Alexandriyo ne Rufo ne bamuwaliriza okwetikka omusaalaba gwe ne bamutwala mu kifo Gologota ekitegeeza ekifo ky'ebiwanga Kalivaaliyo. Yesu akomererwa ku musaalaba.
ne bamuwa eviini okunywa ng'etabuddwamu mara ye n'atayagala. Ne bamukomerera ku musaalaba, ne baddira engoye ze ne bazikubako akalulu balabe buli omu ky'anaatwala. Essaawa yali ya 6 we baamukomererera ku musaalaba. Ensonga ey'omusango ne bawandiikako newandiikibwa nti kabaka w'Abayudaaya. Ne bamukomerera n'abanyazi 2, omu ku ddyo omulala ku kkono. Ebiwandiiko ekiwandiiko ekitukuvu ne kituukirira ekigamba nti inaabalirwa mu babi. Abantu beevumira. Abayise ne bamuvuma ne banyeenya emitwe nga bagamba nti gwamenya ekiggwa kya Katonda n'ozimba mu nnaku 3, weerokole weewanule ku musaalaba. N'abasoseroti abakulu n'abawandiisi ne bamuduulira nabo nga bagamba nti yawonya balala, ye tayinza kwewonya. Kristo kabaka wa Isirayiri kaakano yeewuuyo ku musaalaba. Tulabe tukkirize. N'abanyazi abaali bakomereddwa naye ne bamujolonga. Yezu atondoka n'afa. Essaawa zaalinga 6, ensi yonna n'ekwata ekizikiza okutuuka ku ssaawa ey'omwenda. Ku ssaawa ey'omwenda Yezu n'akaaba n'eddoboozi ddene ng'agamba nti Eli Eli lama sabakitani, ekivunulwa nti Katonda wange Katonda wange onviriddemu ki? Abamu abaali bayimiridde awo ne bawulira ne bagamba nti wulira mbu ayita Eriya. Awo omu n'adduka n'annyika ekyangwe mu nkaatu n'akitunga ku lumuli n'amuwanywe nga bw'agamba nti muleke tulabe oba Eriya anajja okumuwanula ku musaalaba. Naye Yezu n'akowa n'eddoboozi ddene n'awaayo omwoyo. Katufukamireko katono. Tuyimirire. Ebyaddirira okufa. Awo ejjigi ly'omu kiggwa ne liyulikamu 2 okuva waggulu okutuuka wansi. Senkyuli ye yali ayimiridde awo mu maaso, bwe yalaba bw'akoowodde atyo ng'afa n'agamba nti omuntu ono mu mazima abadde mwana wa Katonda. Abakazi ku Kalivaliyo. Era waaliwo n'abakazi abaali balengera nga bayima walako. Mu bo mwalimu Maliya Magdaleena ne Maliya nnyina Yakobo omuto ne Yozefu ne Salome. Baayitanga naye ng'akyali mu Galiraaya nga bamuweereza. Waaliwo n'abalala bangi abaali bambuse naye e Yerusaalemu. Amaziika bwali buwungeera ate olunaku olwo nga lwe lw'okweteekateeka olukulembera Sabbaato, ne wajjawo Yozefu ow'Alimateya, omusajja Seggaali, era naye yali alindirira obwakabaka bwa Katonda. N'ayingira ewa Peetero nga tatya, n'amusaba omubiri gwa Yesu. N'ayingira ewa Piraato nga tatya, n'amusaba omubiri gwa Yesu. Piraato ne yeewuunya bw'afudde amangu. N'ayita Senkyuliyo n'amubuuza oba ng'afiiridde ddala. Senkyuliyo bwe yamala okukakasa omubiri n'aguwa Yozefu. Yozefu n'agula olugoye olweru n'amuwanula ku musaalaba, n'amuzinga mu lugoye olwo, n'amuteeka mu ntaana ensime mu lwazi, n'ayiringisa ejjinja okuggala omulyango. Maliya Magdaleena ne Maliya owa Yozefu ne beetegereza waateekeddwa. Biga Evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano webikomye. Katuuleko. Yesu ndaba ndankomyewo gy'oli nkakasiza
okwewala ebibi aisasira Yesu zakwesengereza sikyaddamu kujema aisasira Yesu zakwesengereza sikyaddamu kujema esaala ey'okubonerera katonda wange mboneredde nnyo ebibi bye nakola kuba ggwe mulungi ennyo omwagalirwa ddala tekubanga nkyawa ekibi nga mpeereddwa enneema yo. abooluganda katumaze okuyingira mu wiiki entukuvu tujja givaamu ku sande ku lunaku olw'amazuukira. kikwewuunyisa nti olwaleero tusooka kuyimba ozanna zanna ne tuyimba n'amatabi buwanguzi teozanna netusoose okuyimba. Yesu bwe yali agenda okuyingira bw'ati kati nga takyadde ero gye muwulidde Galiraaya ganja basookayo Galiraaya. Galiraaya gye yakulira eyo kati nga essaza lyoga nti eryebuddu nti kati lyebuddu oba kati nga wano wetuli e Kampala nti Kyaddondo naye mukaalo ke bayitaani Nazaaleeti. Kati bwe yavangayo najja ate eno kati Galiraaya waali ku nnyanja y'e Galiraaya wewaali abantu abangi n'ayigiririzanga eyo n'ebyewuunyo ebisinga byonna yabikolera eyo n'enjigiriza zonna ezisinga yazikoleranga eyo. Kati ekibuga ekikulu nga bw'ogamba nti Kampala mu Uganda kyekibuga ekikulu oba nti mu New York kyekibuga ekikulu eky'Amerika oba nti London kyekya Bungereza kakati ekibuga ekikulu mu budde obwo kyalinga Yerusaalemu Dawudi kye yazimba. Kati avudde e Galiraaya nga bwinza okuva e Masaka kati agenda ayingire mu kibuga nga bw'ogamba nti Kampala. Kati bw'agenda n'atuuka awo ndowooza ng'ebusegaawo oba kakati abantu ne bagamba tubadde twagala ono yagenda okufuga kati n'olyoka bakwata ensansa zino ne bajjayo engoye ne bazaalira nga tubadde mu kulonda gw'oyagala mubadde mulaba naye ng'ekifaananyi bakiteekako ne busooda ne bakiteekako n'obumuli ne bateekako n'obunaakani kakati nawalo bwanaye gw'oyagala ennyo kati naye ne bamukolera ebyo omwana amasappe gonna nga ga Yezu esswaga lyonna nga lya Yezu ne bamutwala singa yali mu Kampala wano bakati bubodaboda bonna bwali badde buli pikipiki uyo kati naye mubudde buli tewaliwo bodaboda okitegeera. Kati nga wogamba nti kati bamulese mu open roof kakati ne balyoka bamuleeta ng'ensi yonna ayingira city ayingira mu kibuga. Mulabe banaye embeera kati avudde eri mu kyalo kati ayingidde kibuga nga bw'oyingira e Kampala kati nyingidde super nyingidde kati city. Ne bamuwuubira naye kye yakola n'afuna akalogoyi ke yatambulirako kati gamba ka bodaboda kale tunagamba tutya ndowooza n'alyoka ajjira ku sswaga lya bodaboda ne bayimba ne bagamba ozanna ajja mu linnya ly'Omukama ozanna bannange nga bw'omanyi abantu basooka ne bakuyimbira nga balina kye bakunoonyaako naye batakifuna buzibu. Mukimanyi ekyo baba balina kye bakwagala bakutijjisa bw'obeera ng'oli muwala bayinza okubuuza kwagala nnyo munnange bweswiti mutima bannange wololo kwega bayinza okuwaanawaanawana ne bakugamba obuuso ne babuwaana obumwa ne babuwaana buli kimu bw'obeera ng'olina ku ssente oli musajja nga bakuyita ankoma ne bakuwaanawaana gwe kabaka gw'obuyinza gwe kyali wange bw'oba ng'okyaliko kiba kyamaanyi bw'oba nga gwe pulezidenti bakuwuubira naye bw'ovaako bakwogerera okitegeera nga Obote abiringa bamuwaana simanyi Obote Nyamulunga Obote na UPC Congress bwe yavaawo nti oyo bamuyita kawenkene ate Amini bwe yajja ne bayimba bwe yavaawo nti kijambiya bwe batyo okitegeera Abugunde bwe yagamba tobeesiga bateeke maka ku ŋŋunta bakwagala okyali bulungi okitegeera akati ne Yezu naye bwe baakola kuba yakolanga ebyewuunyo bingi kati bannasite nga bamanyi nga bamanyi kati ensi ne zigudde buli omu ajjayo obutaala ontegeera kati bwe kyali bwe kityo kati nabo nga bamanyi agenda bakolera ebirungi bingi nnyo nalyoka bamuwuubira ozanna kale ekyo ekigambo ekisooka ozanna kyakuwaana Katonda naye kikwewuunyisa bwe yamala okuyingira mu site teyavaayo
teyavaayo gye bagenze bamuwubira bwe bati muwulire obugambo ozanna nga kayimba yesu kawulire ozanna bakubira obugombe ekigenda okuddako mu nnaku nga lumu bbiri kuba ennaku ezaali nkulu nga bonna bazikolera yerusaalemu nga nabwenzogankirina namugongo tugenda namugongo kati kuyimba akola butya naye muteebereze bwe yatuukayo bwati abaali bamuwubira benyininyini bamwefuukidde kakati ate nga abalala bagamba nti ozanna nga bagamba akomererwe kuki ku musaalaba kanjagala ogatte two words ozanna nga bawogana waitewo olunaku lumu nga bagamba akomererwe kuki ku musaalaba. Can you believe? Kwekibola kati tuyingidde yesu wanajja bwe twamuyimbira ng'atuuka wano ku krisimasi ng'ayimba abanange kakati amaze okukola ebyewuunyo kale ate bamala okutulegako wano bwe tuti nga bamuyingiza mu kibuga kale ate agenda kati the last days of his life enkomerero y'obulamu bwe kakati egenda etya abantu bamwefuukidde bamuvuddemu bonna kakati agenda kukomererwa kuki ku musaalaba. Kakati tuyigenda kuyingira mu wiiki eno ntukuvu. Lwaki tugiyita ntukuvu? Kubanga mwe twatukulizibwako ekibi kya Adamu ne Eva omusango gonna yesu n'agusasula n'omusaayi gwe ogwayiika n'atutukuza. Kati mu wiiki eno olw'okuba gye twanunulirwamu yafuuka ntukuvu. Eyo wiiki ffenna tetukola kirala kyonna tosaba bugagga tosaba balongo tosaba kale fasi gweriza nazo mujazisaba naye eno si eyo kitegera bulungi nnyo byonna bisobola bisaba naye kisinga obukulu kati kusaba katonda atuyambe tutukuzibwe emitima gyaffe kyekibadde kale kitusiibye ennaku zino nga twegayirira nga tukola buli kimu kyonna. Eno wiiki mu nsi yonna buli muntu yenna yanunula omusaayi gwa yesu naye tugenda kubeera twegatte kwani ku yesu naffe nga tukaabirira katonda atusonyiwe ensobi zaffe zonna. Yesu najja ne yeewaayo olw'okubeera ki? Olw'okubeera ffe. Wiiki eno entukuvu erimu ebiwayi bimeka? Bisatu. Mugenda kubeeramu ku lwokuna olutukuvu. Olwokuna olutukuvu yesu kristo ne byetusomye mubiwulidde byali ku lwakuna mumpulira bulungi nnyo. Yesu yafa lwakutaano muntegera bulungi nnyo. Kakati ku lwokuna olwo olw'eggulo lwe yagambira abaki kuba baali bagenda kukola pasika yaabwe ate nga lunaku olukulu enkeera muntegera bulungi nnyo. Kakati kati nga baga tutandikirisewo tukutegekerebwa kati olw'eggulo olwo ku lwokuna olutukuvu lwe yakwata n'akola wukalisitiya kino ekitambiro kya mmisa kyetukola ki tusoma bino byowulira nti n'akwata omugaati n'akola ki neyeebaza ku lwokuna oluki olutukuvu. Olwokuna olutukuvu olwo kati yakolerako amasakalamentu ameka? 2. Kyeyasookerako yakola esaakalamentu ery'obusaaseredooti era tujja kubeera erubaga ffe tubeera tukuza ku olwo olunaku nayo ne mukathinero zonna bazikubako olunaku olwo kati olwokuna olutukuvu olwo waliwo olwokuna olutukuvu olwokutaano olutukuvu n'olwomukaaga oluki olutukuvu kyebayita tridom oba ennaku esatu ezo. Kati ezo zo nkulu nnyo. Ku olwo yesu yakolera esaakalamentu n'agamba guno mubiri gwange ate guno muki? Musaayi gwange ogunaaweebayo mukikolanga okunzijjukira. Kati ketukola buli naku kati tugenda kukikola kati paka yesu bwalikola ki? Lwalikomawo n'afuuka omubiri omugaati n'agufuula omubiri gwe emibiri n'agifuula omusaayi gwe. Era ku olwo kwe yaweera abasaaseredooti nga nze obuyinza obw'obusaaseredooti okuba amasakalamentu gano nga omusaaseredooti asobola okuweebwa obuyinza n'asobola okusoma omugaati gwe ne gufuuka n'evvini n'efuuka ng'asobola okusonyiwa ebibi ng'asobola okukola amasakalamentu ago gonna ku olunaku olwokubiri. Mukitegera bulungi nnyo. Kati bwe baamala bwe bati muntegeera bulungi. Akati ku olwo bwamala oddukoleera ku olwo ate lwe yakwata amazzi n'akola ki? N'anaaza ebigere by'abaki? By'abatume. Bwamala okunaaza ebigere by'abatume n'atulaga obwetowaze obwo naffe tusobole okuyamba abalala. Kati yesu kristo agenda kunaaza bunaaza mu bigere byaffe naye agenda kutunaazaako ebibi byonna ebatiisimu eyo. Bwe yamala bw'ati n'abaga tugende twegayirire mu Getesemaani kwekiba no wiiki yakwegayirira si yagenda kulya pooko kulya masappe kuteeka buno bunaakani matu ne musira nga muwoggana si yakuba lwali nnyo kubeera awo okweragalaga pegawaliwo abantu abamu bo nga takyukako so indifferent tugenda kubeera mu wiiki naye tasobola kukyukako ali awo atunula butunuzi
muntegera bulungi nnyo kirabo yakukyukako ku lwokutaano ne balyoka bamukwata ne bamukola ki ne bamukonja ne bamukuba emiggo naffe ku lwokutaano lutukuvu tugenda kwaffe kugenda kubeera kuba lya musalaba nga buli omu nga tulwana naffe okulaba nga tubeera ne yesu tuve ku bibi byaffe ate ku olwo lwe yakomererwako n'atufiirira naffe tusobole okufa tufe ku bibi byaffe ku lw'omukaaga yasigala mu ntaana ng'ali omwo naffe tubeere awo nga mukyobeera nayo n'alyoka azuukira ku lwapimaki ku lwessatu kaffera tukole tutya tukole ekintu kimu yesu kye yatukolera yesu yatukolera ekikolwa ekyekisa n'atufiirira kati naffe tukole ebikolwa ebyekisa yesu yagamba bwe nali omunaku mwampa ekyokulya bwe nali omunyonta mwampa ekyokunywa nga siina kantu mwanyambaza nammwe muyingire mu bwakabaka kati naye yafa yawaayo ye okubeera kyeyalina kyakivaamu n'agamba okubeera ekyekanyine katonda teyakaŋŋantiramu yakka eddala neyefuula omuntu ng'afuusa omuntu n'afuuka omuddu bw'afuuka omuddu n'atufeene ku misalaba timulinnya erya yesu byonna bikola ki bifukamira ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi n'ebyemagombe byonna bikola ki bifukamira kati naffe singa tusobola okuva mu bibi byaffe tuva mu gantu gonna ge tubaddemu gwe omusajja genda osonyiwe munno mukyala wo gwe abaana b'essomero musonyiwe batica bamwe n'abalala mugende musome ebirabo byammwe naye nga musaba katonda buli omu yona ensi yona agitereeze twetereeze nange father netereeze ffenna katonda tusobole okufa mwe tuti tulala tusobole okuzuukira naffe tuzuukire nga tumaze okufuuka abatuukirivu nga tusobole okwakayakana olunaku olwo lwaffe olusembayo yesu kati obudde bwe obusembayo obw'oku nsi yatulaga nti tetugenda kubeera ku nsi mirembe gyonna waliwo obudde tugenda okuvayo olunaku olwansaleesala olwo bw'oba enneema y'omukama wagifiisa nga yakuwa ebirungi byonna n'obifiisa obudde buno obugenda kufuna obuzibu naffe ku lunaku olwo olw'enkomerero ng'ensi yonna neekwata ekizikiza waliwo obudde ensi wegenda okukwata ekizikiza ng'essente zo n'emma tebikyakuyamba wabula nga kisa kya katonda fena tunonye ekisa kya katonda naffe obudde bunaatuuka okufuuka tugenda kuva mu ggulu nga tugenda ku nsi mala tuva ku nsi tugende mu ggulu naffe tusobole okuba nga tukkiriziganya nti katonda wanaatulaba bw'ati tujja kwakayakana ngayo tuzuukidde tufune obulamu obujja tubeere mu bwakabaka bwa katonda paka obulamu obutaggwaawo omukama abeere nammwe katuyimirire twatula okukkiriza kwaffe nzikiriza katonda omu twatula omuyinza wa buli kantu eyakola eggulu n'ensi na byonna ebirabika n'ebitalabika nzikiriza n'omukama omu yesu kristu omwana omwati owa katonda paatiri gwazaalanga n'emirembe gyonna teginnabaawo katonda ava mu katonda ekitangaala ekiva mu kitangaala katonda ddala ava mu katonda ddala yazaalibwa buzaalibwa ye teyatondebwa ye ne paatiri mu bwakatonda we bamu ddala byonna mwe byakolerwa olw'okubeera ffe abantu olw'okutulokola yava mu ggulu nakka n'afuna omubiri maliyo omubeererevu ku bwa mwoyo omutuukirivu n'afuuka omuntu era olw'okubeera ffe yakomerwa ne ku musaalaba n'abonaabona ku mirembe gya ponsiyo piraato n'azuukira ku lwessatu nga bwe kyali mu biwandiiko n'alinnya mu ggulu atudde ku bwaddyo bwa paatiri alijja ogwokubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu obwakabaka bwe tebuliggwaawo nzikiriza ne mwoyo omutuukirivu omukama era aw'obulamu ava mu paati ne mwana gwe tusinza wamu ne paati ne mwana ne tumugulumiza kimu eyayogerera mu balanzi nzikiriza n'ekereziya omu omutukuvu katolika eyava mu batume njatula batisimu emu esonyiwa ebibi era nnindirira okuzuukira kw'abafu twegayirire ayi mukama tukukwasa emitima gyaffe n'emyoyo gyaffe gwe wakkiriza mukama otufuula ekereziya y'entukuvu n'otufuula eggwanga lino mu kufa kwo ne mu kuzuukirako twegayire tugjeeko ebyo byonna byonna bye tukola otuwa emitima emirungi egy'okwagalana kisa kyo kisobole okuyiika mu ffe n'okwagala okuyiika mu ffe nga kugenda buli lunaku bonna beetaaga otusonyi buli byonna bye twakola otuwe eddembe otuwe okussa ekimu tuzzeewo tubeere bapya ennaku zonna abaana baffe ab'omutima omulungi bakole nga beetowaze nga balina okukkiriza abaana baffe mukama abavubuka bawe okusoma bulungi oba balina okukola obulungi bawe ebirungi ebimwe mubiri bakolemu ekkuba ettuufu ery'obutuukirivu tukusingira mukama abatukulembera bonna obawe omukisa ne bazadde baffe batuweera omukisa abali mu nnaku abali mu misalaba egy'enjawulo abalwadde ababonyaabonyezebwa abalina emisango abalina amabanja abalina buli kimu kyonna ekibabonyabonya n'endwadde byonna bye babaggyeko mukama naffe otuyambe mu wiiki eno entukuvu tukweweere ddala tusobole okuzuukira naawe mu bulamu obutaggwaawo tukikusanta mu yesu kristu mukama waffe tweyongere mu maaso n'ekitambiro budde bwa birabo
apaate omuyiza buli kantu asime ekitambiro nze nammwe kye tumuweereza. Omukama ekitambiro ekyakisiime akigye emikono gya kitwale kibiiremu ekinene n'ekitiibwa naffe tekigase awamu n'ekereziya yonna. Ayi Mukama tuddiremu mangu ku lw'okubonaabona kw'omwana wo omu yekka newandibadde bye tukola tibitusaanyiza kuddirwamu ky'ekitambiro kino eky'ekitalo kitugwanyize ggwe okutusaasira tukikusanta mu Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama abeere nammwe muyimuse emitima twebaza Omukama Katonda waffe wamma kisanyo n'okuteekwateekwa kituufu ddala tubeera n'okukoka gwe Omukama Paati omutuukirivu Katonda omuyinza buli kantu ssewannaku ffe kwebaza bulijjo na buli wantu ngata mu Kristo Mukama waffe ye atalina kibi yakkiriza okufiirira aboonoonyi n'asalira ogw'okuttibwa mu kifo ky'abannannyini musango so nga tagwanidde. Okufa kwe kwe kwamalawo ebibi byaffe ate okuzuukira kwe ne kututukuza. Oyo eggulu n'ensi bamalayika ne bamalayika bamubbiramu ne bamugulumiza nga bassa kimu nga bagamba nti mutuukirivu mutuukirivu Omukama Katonda w'amagye ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Hozanna waggulu eyo. Oyo ajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Hozanna waggulu eyo. Katufukamire kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu gw'ensolo y'obutuukirivu natukwegayiridde biro bino biyiweeko mu bifuuka ebitukuvu nombi n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo yali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'abayigiriza be n'abagamba timutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era ne bamala okulya ekyekyo naddala ne Kaliisira ne yeebaza n'abayigiriza be n'abagamba timutoole munywe kuno mwenna tena ekaliisa y'omusaayi gwange gw'endagaano empya ate olubeerera gunaayibwa okubeeramu n'okubeera abangi okusonyisa ebibi kino mukikolanga lwa kunzijukira. Mpaayo obulamu bwange mbuwaayo amagero ekyokukkiriza tulangirira okufaako ayi Mukama. Kale naye Mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe kwereza omugaali guno ogw'obulamu ne Kaliisa eno y'okulokoka nga tukwebaza waatugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza twegayidde nnyo nga tukwesengereza ffe n'agaana omubiri n'omusaayi bya Kristo ne mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira ayi Mukama ekereziya yamu y'enkulungo y'ensi mugize n'okwagaana wamu ne Paapa waffe Francis mu episikoopi waffe Simanyisuranga n'abo n'abayawulira Katonda mu busaasedooti mu diakoni ne mbunaddiini abaana bonna Mukama abeetayo mu kitambiro kino ekitukuvu yonna gye bali Mukama bawa omukisa bawa ebirungi emeno y'omubiri otukuzeeko ebibi byaffe n'emisango gyaffe yonna ogituggyeko otuwa obulamu obujja obeera mu ggwe n'abo bonna bonna ababonaabona obawa eddembe obajune obawonye ate obaggyeko buli kibalaliikiriza kyonna. Jjukira ne baganda baffe naye basenga asuubira okuzuukira bakkirize bajeeyo gye yakakanira mu kitiibwa jjukira nafuna gira ekisa mu kufa naffe natwegayidde nnyo tusaasire sonogenda kulamu obutago okuna okukugulumiza nenyaffe Mariya embeerereve ennyo omutuukirivu nnyina Katonda n'abatume b'abatuukirivu nakasonedde obudde bwonna nga tamwana wo nazze Yesu Kristo. Katonda Paata omuyinza wa buli kantu abala ekimirimo emituukirivu mu Kristo n'omwoyo okufa n'ofunamu naye era mu yeemu ofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Twegayirire Mukama tuwe omukisa naffe tubeere batuukirivu. Kitaffe ali mu ggulu obwakabaka bw'obujje byagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu twemmere yaffe tusonyiwe ebibi byaffe totutwala mu kukemebwa. Ayi Mukama tukwegayidde tulokole mu bubi bwonna tuyambe tubeere mu ddembe tugirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna tebenkere nga tewali kutabukana kumu tulinda okwesima kwatusuubiza matagwa omulokozi waffe Yesu Kristo. Obuyinza obw'ekitiibwa
ayi mukama yesu kristo gwagamba atume bo nti mbalekedde emirembe wadde emirembe gyange naffe tukwegayiridde totunulira bibi byaffe naye amaaso gazekkiriza ku ekereziyawo kkiriza otwa emirembe n'okusa ekimu nga bwe yagala gwanga anolamula emirembe n'emirembe ddembe ly'omukama libeere nammwe ennaku zonna buli omu gyali waakiri munnaamububireko amugambe mukama akuwa emirembe mukama abawa emirembe mukama abawa emirembe tusaasire tusaasire ono yesu kristo akaliga ka katonda onajja ebibi by'ensi beesimenya abayitiddwa ku mbaga ey'akaliga sigwandoyingira omwange omubiri n'omusaayi ya kristo bitukuume tutuuke mu bulamu obutaggwaawo. maali ejjudde ne Mukama alina oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Tusabire ffe aboonoonyi. Maliya atondebwa mu nda nga talina kibi kisikire. Twegayirire. Ayi Mukama, kati ng'omaze okutuliisa n'ebitone byo ebitukuvu, tukwesengereza nga tukwetowaliza nga bwe watuwa okusuubira okufuna kye tukkiriza olw'okufa kw'omwana wo, bwe kityo okuzuukira kwe kutuyambe okutuuka gye tulaga. Tukikusanta mu Yesu Kristo Mukama waffe. Twagala nnyo okwebaza abajjanani Secondary School Bombo abatimbidde obulungi bwe batyo. Mukama abawa omukisa bannange. Twebaza nnyo ate na bonna ababetwegattako wano mu kitambiro kino buli ssaawa 5 ku Bukedde TV ate ne kwaban mwenna bannaye twebaza tubasuubiza banenge tugenda basabira mu weekend tukuba namwe musabe nnyo ate genda wona wali parish osobola okubeera nga wetaba mikolo gino. Tubagaliza weekend tukuba ennungi ate tukomewo wano ku Sunday ku ssaawa 5 tukuza amazuukira. Katonda abawa omukisa. Twagala nnyo okwebaza TV yaffe eya Bukedde ate ne Urban abatuweereza bwe bati. Mukama abawa omukisa, mwenna abawa omukisa. Mukama abeere nammwe. Katonda omuyinza buli kanpaati ne mutuukirivu abayire emikisa. Emmisa ewedde tusigale mu ddembe lya Kristo.